zanya abagenyi twagala abagenyi naye ate on the flip side ate ne tuba nnyo n'amaalo tukola nnyo amaalo nti essaawa eno kati abantu balaba bagwira na buli omu ayagala selfie na icon buli omu ayagala kifaananyi naye ndi sure tewaliwo yagezezzaako na kwogerako na icon bizimba ye oba bizimba music oli kaafuna ekifaananyi ng'ayitamu but nze nandisuubidde omuyimbi wa Uganda bwe bafunye omukisa ogusinkana icon essaawa eno byalina okwogera naye si kusaba kolabo alina bamubuuza olinayo ku contacts z'aba festival managers abaagala music w'abaddugavu waliyo ku record label mu America eyo oba olina contacts za record label ne bwe baye South Africa eyinza okutekinga on music w'abaddugavu bw'oba ng'oli mu fashion how can I start a fashion line olinayo company gy'omanyi eri interested okitegeera kwegamba business talk ng'eyo yeyeetaagisa ne icon si kupozingira bifaananyi si kukola ki okiraba tu kintu kyoyogeddeko ekya King Saha mukwano gwange naye njagala munnyonnyola bw'okyala ewange toyinza kutandika kwogera ku baana bange embeera gye balimu awo obeera ate okisussizza oba tewazze kulya nakubala baana so I think sisinza kusuubira icon kujja Uganda natandika okwogera ku bannayuganda abaasibwa mu kkomera ekyo tekiba kituufu n'akatono to the contrary Big Eye mukwano gwange era Big Eye y'omu ku bayimbi benyinza okugamba abasinga okubeera abakakamu abalungi abatalina mutawaana era sirina buzibu bonna na Big Eye but having said that nze ndi muntu ayagala ennyo okwogera amazima Big Eye tasaanidde kubeera treasurer ow'ekibiina ekinene eky'amaanyi nga Uganda Musicians Association ebisaanizo tabirina tebatunuulira bisaanizo baba kubanga babitunuulidde tebandi mulonzi nina endowooza yanjawulo nze Musicians Association Uganda Musicians Association advice gyenjiwa njagala bo babeerenga boolaba board of directors kati beemployinge ekitone ennyo at least abantu basatu beemployinge CEO beemployinge legal manager beemployinge finance manager ng'abo bonna balina qualifications eza CEO asobola okuraninga company ennene okitegeera eza legal manager alina degree mu mateeka asobola n'okuyimirira mu kkooti okukiikirira omuntu ng'amanyi ne ku tteeka erya intellectual rights kugamba copyright mwegwa n'ebiringa ebyo bafune finance manager ng'alina at least degree mu finance and accounting oba qualifications eziri equivalent babayambe okuddukanya the day to day kati bo ng'abayimbi bali waggulu ku policy level bo bagamba bano twagala mutubangize ssente zaffe mu gavumenti ku nsonga bweti bano nga bakozesa expertise titwagala okukwatagana ne UCC etuyambe bweti bano nga bakola ekyo otegera kye ngamba kubanga emirimu egimu oba ebintu ebimu bya kikugu byetaaga obuyigirize byetaaga kubanga omuntu yakisoma si kubeera nti olwokuba oli muyimbi wa kabi kitegeeza osobola n'okukulembera abayimbi banno no it doesn't work like that ontegedde bulungi yeah. Uma abantu abamu tebaagala nno kyewuunyisa ate kubaggula kubanga waliwo omugano gwa ssente ezigabibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo mu gavumenti kati oli abadde ayimbira $5 miliyoni 3
naye ate alina waasobola okugenda n'asabiriza ne bamuwayo miliyoni 10 omulundi gumu. Kati abo abantu abamu abalabira okumpi tebaagala nabaggulewo, but abantu abalabira ewala baagala ekisaawe kiggulwewo, mabaala gaggulwewo, bizinesi eddemu etambula bulungi nga bulijjo. Era ekyo nange kyensaba bwe wabaawo omukungu wa gavumenti yenna alaba sheeno baggulewo entertainment places, baggulewo bars, baggulewo concerts, bateekewo SOPs ez'okgobererwa obutasaasaanya bulwadde. Naye industry erina abantu bangi beeyimirizaawo. Si muyimbi yekka, abantu abasinga bwe balaba ekipande bo balabako muyimbi, naye wabaayo abantu abalala bangi nnyo abadipendinga ku muyimbi oyo ng'alina waayimbira. Yes. First and foremost, we are very welcoming people. Twaniriza nnyo abagenyi, twagala abagenyi. Naye ate on the flip side, ate ne tuba nnyo n'amaalo, tukola nnyo amaalo. Nti essaawa eno kati abantu balaba bagwira na buli omu ayagala selfie na icon, buli omu ayagala kifaananyi. Naye ndi sure tewaliwo yagezezzaako na kwogerako na icon bizimba ye oba bizimba music oli kaafuna ekifaananyi ng'ayitamu. But nze nandisuubidde omuyimbi wa Uganda bwe bafunye omukisa okusinkana icon, essaawa eno byalina okwogera naye si kusaba kolabo, alina bwamubuuza olinayo ku contacts aba festival managers abaagala music w'abaddugavu, waliyo ku record label mu America eyo, oba olina contacts za record label ne bwe baye South Africa eyinza okuteekinga on music w'abaddugavu. Bw'oba ng'oli mu fashion, how can I start a fashion line? Olinayo company gy'omanyi eri interested, okitegeera kwegamba business talk ng'eyo yeyeetaagisa ne icon, si kupozingira bifaananyi, si kukola ki, okiraba tu. Kintu kyoyogeddeko ekya King Saha. King Saha mukwano gwange naye njagala munnyonnyola, bw'okyala ewange toyinza kutandika kwogera ku baana bange embeera gye balimu. Awo obeera ate okisussizza oba tewazze kulya na kubala baana. So I think sisinza kusuubira icon kujja Uganda natandika okwogera ku bannayuganda abaasibwa mu kkomera. Ekyo tekiba kituufu n'akatono. To the contrary, Big Eye mukwano gwange, era Big Eye y'omu ku bayimbi benyinza okugamba abasinga okubeera abakakamu abalungi abatalina mutawaana, era sirina buzibu bwonna na Big Eye. But having said that, nze ndi muntu ayagala ennyo okwogera amazima. Big Eye tasaanidde kubeera treasurer ow'ekibiina ekinene eky'amaanyi nga Uganda Musicians Association. Ebisaanizo tabirina. Tebatunuulira bisaanizo, baba kubanga babitunuulidde tebandi mulonzi. Nina endowooza ya njawulo. Nze Musicians Association, Uganda Musicians Association advice gye njiwa, njagala bo babeere nga boolaba board of directors, kati beemployinge ekitone ennyo at least abantu basatu. Beemployinge CEO, beemployinge legal manager, beemployinge finance manager, ng'abo bonna balina qualifications eza CEO asobola okurunninga company ennene, okitegeera. Eza legal manager alina degree mu mateeka, asobola n'okuyimirira mu kkooti okukiikirira omuntu, ng'amanyi ne kuteeka erya intellectual rights, kugamba copyright mwegwa n'ebiringa ebyo. Bafune finance manager ng'alina at least degree mu finance and accounting oba qualifications eziri equivalent, babayambe okuddukanya the day to day. Kati bonga abayimbi bali waggulu ku policy level,
bo bagamba bano twagala mutubangize ssente zaffe mu gavumenti ku nsonga bweti bano nga bakozesa expertise titwagala okukwatagana ne UCC etuyambe bweti bano nga bakola ekyo otegera kyeŋŋamba kubanga emirimu egimu oba ebintu ebimu bya kikugu byetaaga obuyigirize byetaaga kubanga omuntu yakisoma si kubeera nti olwokuba oli muyimbi wa kabi kitegeeza osobola n'okukulembera abayimbi banno no it doesn't work like that ontegedde bulungi yeah. Abantu abamu tebaagala nno kyewuunyisa ate kubaggula kubanga waliwo omugano gwa ssente ezigabibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo mu gavumenti kati oli abadde ayimbira $5 miliyoni 3 naye ate alina waasobola okugenda n'asabiriza ne bamuwayo miliyoni 10 omulundi gumu kati abo abantu abamu abalabira okumpi tebaagala nabaggulewo but abantu abalabira ewala baagala ekisaawe kiggulwewo mabaala gaggulwewo bizinesi eddemu etambula bulungi nga bulijjo era ekyo nange kyensaba bw'abaawo omukungu wa gavumenti yenna alaba sheeno baggulewo entertainment places baggulewo bars baggulewo concerts bateekewo SOPs ez'okugobererwa obutasaasaanya bulwadde naye industry erina abantu bangi beeyimirizaawo si muyimbi yekka abantu abasinga bwe balaba ekipande bo balabako muyimbi naye wabaayo abantu abalala bangi nnyo abadipendinga ku muyimbi oyo ng'alina waayimbira yes